Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II asiimye bajjajja abataka abakulu b'ebika olw'okuteekateeka ng'omusomo bwe basinziira okwejjukanya n'okubaganya ebirowoozo ku nsonga ezikwata ku buwangwa. Omusomo guno gubeerawo buli mwaka era ng'ogw'olunaku olwaleero nga gwe gw'omwaka guno gubadde mu Lubiri e Mengo. Mu bubaka bwa Ssaabasajja bw'atisse omumyuka we wa Katikkiro asooka Oweekitiibwa Twaka Waase, Ssaabasajja asiimye abataka n'agamba nti kino kye bakola kya nkizo nnyo mu kukuuma n'okutumbula obuwangwa bwa Buganda. Omusomo gw'omwaka guno gutambulidde ku mulamwa ogugamba nti amaka y'emmererezo y'obuntu. Abataka ab'enjawulo bakubaganyizza ebirowoozo ku mulamwa guno era ng'essira balitadde nnyo ku Buganda ey'enkya n'obuwangwa bw'Abaganda bwonna okutwalira awamu. Ssentebe w'olukiiko lw'abataka Omutaka Augustine Mutumba asabye bataka banne okulaba nga bakuuma obuwangwa nga bayita mu bazzukulu baabwe naddala olulimi Oluganda, ng'agamba nti abaana abato gy'emiti egiggumiza ekiro bonna tebategedde buwangwa bwabwe na bwakabaka bwabwe Buganda ejja kubeeyolekedde akatyabaga. Tubadde tukipangulamuuko wali nga tumanyi amaka Katonda nabawa n'abaana ate olumu ne mubeera naye ng'ekigendererwa ky'amaka kwekizaala abantu abalungi okuvaamu abantu abalungi abeegombesa ensi. Abantu nabo abagira okweyamba. Biseera bingi twebuuza nnyo oyo ayeeyisa bw'ati etasaana wakulira luddawa bwe abba eri abanno atosaasira onyakula essente za gavumenti onyakula ssente za Buganda wakuzibwa luddawa bwe atuwunyirira wakwenaaza wakulira luddawa bwe akuba mukyala wo wakuba banno gwatalina kissa omuntu bulamu omuntu natalina buntu bulamu wava luddawa. Kale nno ensonga ezo twagala okukwata olwaleero okuba nti amaka gaffe twesinganye nti mulimu ebisomoozo bingi ebiseera bino naye ate nga tujjukira bulungi nti twakitira okutabaala nnyo tukwatamu amaka gaffe. Abamu ennaku zino tukutte amaka nga twagala okugafuula amaka ag'Abangereza naye nga tulina amaka agafuula ag'Abaganda. Amaka ago balina engeri gye gaatukumaakumanga okusinziira Katonda oyo nga yategeka era n'atuwa empisa zaffe eziva mu buwangwa bwaffe. Twakitaddeetagisa tuddayo okutunuza abantu baffe okulaba nti tuddayo ku miramwa gyaffe, tuddayo ku nkondo zaffe tusobole okuba nga tujja kuba nga tuvaamu n'abaana abeegombesa, abaana abajja era kati naye kati simanyi oba ebitiibwa buli mugaati ne Ssaabasumba kizikirizibwa naye ne Ssaabasumba Ssebo waliwo Namasole Kanyange ndowooza waali otyo Namasole Kanyange Namasole n'abattu abaagala Oweekitiibwa Hamisi Kakomo minisita wa Ssaabasajja w'ebyobulimi n'obutale Mwangi Terimba, Omutaka Augustine Kizito Mutumba namwogeddeko atala Ssentebe yatukuŋŋaanyiza wano, abataka abakulu ab'obusolya abali wano mwenna nga batadde bwekitiibwa Francis bamenya ate ne bamalayo, naye tusanyuse nnyo okubalaba. Bakatikkiro bonna ab'ebika batudde wano ati kubanga abataka abakulu babeerawo n'abakatikkiro kwegamba ekintu kyonna kiba kijjudde bulungi. Tusanyuse nnyo okubalaba. Obukungu
Dr. Robert Sonko omukulu w'eddiiro lya Kisekwa tusanyusa okulaba omusomo guno nga bajjajja bagutegeka buli mwaka gwaguddwawo mu Nsenyere Gerard Kalumba ow'Erubaga era ng'ono yagambye nti obuwangwa byonna okubeera omuntu bulamu byonna ateekeddwa obbiwa ekitiibwa. Asiimye nnyo abataka olw'okuvaayo n'enteekateeka eno eya buli mwaka okusomesa n'okujjukiza bazzukulu ba Buganda obuwangwa bwabwe. Kibalizi John, William Lwanga, Beg Television.